po jako akawuwo naye ate tebaagala oba oliawo tukibeeremu. Oluvannyuma lw'abagagga okutandika okweddisa ebibanja mu ppaaka enkadde, buli omu gy'abadde amanyi nti KCCA yagirongooseza bannayuganda kyaleesewo ebibuuzo ebitali bimu, kyokka KCCA ebadde tenavaayo kwanukula ku nsonga eno, wabula kyaddaaki nankulu wa KCCA Dorothy Kisaka avuddeyo n'abaako okuluŋŋamya ku nsonga zino, bw'ategeezanga ppaaka eno nti ya gavumenti wabula nga bali mu nteekateeka okusasula abagagga bano. Naye yo gavumenti yagamba ppaaka ya gavumenti, carpet ground carpet buli weeri ya gavumenti. Wekiba nti waliyo omugagga agamba nti alina akatakaawo alina okubeera compensated kubanga kyetaagisa ppaaka ekozesebwe aba taxi abanayuganda ba citizens. Kisaka agamba nti bakolaganira wamu n'abagagga kussa n'abakolera mu ppaaka eno kubanga abagagga balina ekiragiro kya kkooti mu bino bye bakola. Mu kukolagana tulabe nti tetulumya abataxi kubeera wabweru bwa ppaaka ne tuteesaganya n'abagagga. Abagagga ne bajjako bagiyita envumbo, ne bajjako injunction ne tusobola okuyingira mu ppaaka. Naye mu nvumbo eyo nga bo bagamba naffe at least mu recognizing wankubadde temunatusasula mu recognizing tulina ke tulina ku ppaaka kiriwo, naye nga gavumenti egamba ppaaka yani. Kisaka agamba nti bakunoonya ensimbi zino mu nnaku 12 wabulanga naye takakasa muwendo omutuufu gwa nsimbi zino abagagga ze babanja. Ekyo si kyange nga city administration, ekyo kya gavumenti ejjatubulira tukkiriziganyizza emyezi 12 banoonye ssente ezo, gavumenti enoonye ssente bwe tulaba tetusobodde kusasula bagagga era tudde ku meeza tutensaganye ebintu by'abannayuganda tekiriko nannyini byo nti ono. Nankulu wa Kampala alumya ejjiiko nti newankubadde nga guli gutyo emmotoka zonna ezitikkira ku kkubo zirina okuvaawo era nti kati bali mu kuteekerateekera emmotoka zonna ezinaakolera mu kibuga. Tulina Wasafi, tulina Kisenyi, ekiseera kiri ekiyiseeko emabega twagamba nti emmotoka ezigenda entebe zonna zibeere mu kifo kimu, Wasafi ne Kisenyi taxi park. Stages aba engineering department bazitegeka okulaba ani abeerawa. Emmotoka zino ezipaakinga ku makubo illegally zirina okuvaayo, naye naffe nga KCCA tulina okubategekera bwe zivaayo wawe zidda. Mu ngeri y'emu KCCA esinkanye abakulira amabaala mu Uganda naddala ku nsonga y'amaloboozi agava mu bifo bino naddala ag'ebidongo, nga Kisaka agamba nti bannannyini mabaala balina okukendeeza ku maloboozi obutatataganya mirembe gy'abannakampala. Ekisooka okulaba nti amaloboozi gano agava mu mabaala gaffe tegabeera mawanvu nnyo, galina we galina okukoma. Tukkiriziganyiza nti mujja kufuna ekyuma ekipima so that temusukiriza maloboozi abantu abali mu bitundu ebyo gye mubeera babe nti beebaka n'emirembe. Abamu ku bakulembeze b'amabaala balina bye baanukudde ku nsonga eno ey'amaloboozi KCCA gye yeemulugunyaako. Before even the machine was expensive, someone was asking about the machine, but these days that noise meter, you can load it in your mobile and then you can control it. So hopefully after this meeting we are going to approach all the members. We have WhatsApp group, we have emails, and then especially those ones from Kololo, Mienga, Bugolobi. Areas are categorized into residential, commercial and industrial, and each of this sector is having required levels at which music is supposed to be played. We've enforced on so many bars to ensure that neighbors or residents are having a peaceful environment. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Ebitongole bya gavumenti olumu tebifaayo nnyo ku muntu ono owa wansi okumuyita yeetabe mu nteeseganya, so bw'aba yeetabye mu nteeseganya kiba kyangu message ogikomyawo n'eba nnungi